Mugamba mutya abali ku channel ya eyitibwa LN256 mugende maaso nogyegattako. Olwaleero njagala tulabe enva zino ze tuyita ebiwuuta. Omwami wakulekera omutwalo nakugamba nti gulako enva wamu n'amanda. Omutwalo ogwo gutetenkanya otya? Ng'ewaka muli abantu bana, abaana babiri nammwe taata ne maama nga muli babiri, be bantu bana. Ebifi bino eby'empuuta osobola okugula ebifi 5 biba bisobola bamala abantu bana, bibamala bulungi nnyo. Ndinaawo omukyala ng'omwami akulekedde omutwalo nakugamba gulako amanda n'enva, n'oyagala ogula enva ze tuyita ebiwuuta. Nga bw'obiraba kiba kikulu nnyo otetenkanye ofisseewo zosobola okusuulako eyo ebbali. Osobola n'obitetenkanya ne mubiryako ekyemisana n'ekyeggulo, kwe kasoolekamu ez'omwami we ez'ekyeggulo kiba kiwedde. Kuba jjukira omwami tabeerawo emisana, n'olwekyo mulyeko n'ekyeggulo olekerewo omwami namwe mubeere nga mujja kulyako. Omutwalo osobola ogukekkereza bw'otyo n'otereka nako ng'omukyala. Kaakati katulabe enfumba gy'obifumbamu mu bwangu. Teeka kabuto mu kaseffuliya mugenda okufumbira enva zaffe. Kabuto kabeere katonotono. Kabuto we kacyamuka teekamu obutungulu, teekamu n'ennyaanya, beera ng'ofunako kakaloti era ng'ofumba akava kaffe. Nabagamba nti omwami wakulekera ssente ofuba nnyo okulaba ng'ogula enva ezijja mu ssente ezo. Si kirungi mwami kulekera 3,000 tigula enva noyagala otole ku ssente zo ogula enva za mutwalo ate nga kulekedde 3,000. Ekyo nno kiba kya bulabe. Bwakulekera 3,000 mufumbire enva ezibeera zijja mu ssente ezo. Ekyo kikulu nnyo mubeere nga mukitegeera abakyala. N'olwekyo olwaleero nga tutunuulira omutwalo. Omwami singa akulekera omutwalo nakugamba gulako amanda wamu n'enva, tusobola okugula ebiwuuta nga bwe nkulaze. Tusiike ebirungo byaffe bibeere nga bijja tulabe. Kagaliki tokeerabira naye oluweke nga bubiri buba bumala. Tuteekemu Royco tube, tukozesezza kamu ne Royco kabibiri ke tutaddemu. Tuzi totwerabira emabbali etonotono. Omunnyo togwerabira. Esupu oteekamu mu kusinziira muli bameka. Fumbeza misana kyaggulo esupu gw'oteekamu kasooka siika obulungi kaba kajja bawoomera bulungi. Lumu naliko ne mukwano gwange n'aŋŋamba nti ye mukyala we yamusobera, bwamulekera ssente nnyingi enva afumba ze zimu newaba mulekedde ssente ntono. Ky'oba olaba nti mbagambye nti omwami wakulekera ku ssente nga ziwerako, gula enva ezibeera zijja mu ssente ezo. Wakulekera entono era gula enva ezo eziba zijja mu ssente ezo entono. Katuteekemu ebifi byaffe eby'empuuta nga bw'olaba. Kati bireke ebiire nga bitokota. Enva zaffe zibikkeko zibeere nga zitokota. Tugenda zirabira ku ssowaani kati. Enva zaffe bwe zityo bwe zifaananye, ndowooza ozirabye. Zifaananye bwe zityo, kasupu okalaba ndowooza. Kati ezo zirina okubeera ez'omwami. Kasupu okalabye. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso nogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.